UNAIDS, UNICEF, UNFPA bonna tukolaganye bulungi nnyo wano mu Uganda okulaba nga tusala amagezi okuziiza obulwadde bwa siriimu okweyongera mu Uganda, okucutting down number of new infections, ekyokubiri okulaba nga tujanjaba abalwadde bonna ababa balwadde okulaba nga babeera mu mbeera ennungi. Programu y'olwaleero Minister of State for Health gy'abadde alaunchinga mukyala Dr. Joyce Moriku Kaduchu ebadde ya programu ebadde evuganizibwa ekitongole kya PACE nga bayambibwako mu byensimbi gavumenti ya America ne okuyita mu kitongole kya Centers of Disease Control. Kati waliwo package eni gye babadde bawa abalwadde, omuntu yenna omulwadde wa siriimu nga bamuwa package eno. Package eyo mulimu kiringa ekidomola ky'amazzi nga kiriko kafilter kalungi, akafilter kwegamba amazzi gonna gabagenda okukozesa gabe nga bagasengejja bulungi kuyita mu kafilter kano, ate mulimu n'eddagala mu kidomola kino lya chlorine okulaba nti obuwuka bwonna obusobola okulwata endwadde ez'ekiddukano oba endwadde zonna ez'olubuto kwegamba nga veso eno ekidomola kino kibe nga kizijjeemu mu mazzi abalwadde baffe abasirimu basobole okubanga tebanywa mazzi amabi. Kati ekyo kiyambye nnyo okukendeeza ku ndwadde ezo ezandibadde ziyita mu buwuka ekiddukano obuleeta n'obulwadde obulala bwonna bw'omu lubuto. Be faithful ne programu za condoms nga nazo zigenda mu maaso okulaba nga tuziiza obulwadde infections empya n'okulaba nga abantu bonna abalwadde bajjanjabibwa obulungi ate balabirirwa obulungi babe nga babeera n'obulamu obujjuvu ate obulamu obulungi. Project eyo eweddeko olwaleero naye tujja kulaba nga gavumenti okulaba kusala magezi ngeri gye tugumizamu kulaba nga tunoonya ssente okulaba nga package eyo tugenda nayo mu maaso.